Gwe Joel Ssenyonyi bino byoyagala eno yetoni gyoyagala twogeremu naawe eno yetoni netukugaba mu mutima mulungi sabo taata omwagala mu bukakkamu n'empisa zetuja kyalina kubanga empisa nsonyi ate ensonyi zibeera ng'obulamu tebuli mu matigga tuli mu matigga tetukyalina mpisa tukugamako mu bukakkamu obusembayo mufulume palamenti otunnyonnyola eb'ekisiru byammwe mutwasamira bino byoyagala kati sabo gwe mukama waffe kwa mukama waffe alaka tugenda simbe kuli tuya tulina okulwanya tukozesa akazindalo kafe tukugambye akazindalo kasulewo oyasaba tugamba ese manyambu tunasigala yeggwe Yoweri Ssenyonyi oba Joel tugambe yeggwe Joel oba Yoweri Ssenyonyi. Obusungu nga bungi naye kyensuubira nti balina ensonga zaabwe oba balina ensonga lwaki basazeewo ne bakkirizaganya nti babeewo mu palamenti naye ate nga temunabavuma nnyo mujjukire nti beebo be mwalonda era nga mulina ensonga mu bangi mwalonda mulye oba mu bangi bwe balonda ate pulezidenti nalonda Honorable Joel Ssenyonyi abe nga akulira oludda oluvuganya gavumenti. Tukyagenda maaso era nkyakuleetera abaana balina obusungu bungi ate obukambwe bungi. Omulala wono tetuli mu nsonga zino nti tuzaagala zitwala mu kkooti. Tetuli mu nsonga zino nti tuvuga simanya musango tugutwale mu kkooti. Mwe temuwuddisa Bannayuganda. Nera mwagala muwuddisa Omunnayuganda nga bwe mwakola ku mmwanyi mbu tuli mu palamenti tukuba emmeeza nga muli mu kugabana ssente. Musobola okutunyonya mu palamenti mulinayo mugaso ki? Muliwo mutusiriwalirako. Igwa muno nsonga ze tulimu tetulimu nga babbuloga. Tetuli mu nsonga zino nga babbuloga mbu twogerako bwogezi kunyumisa mboozi. Tuli Bannayuganda. Gwe Joel Ssenyonyi totujjamize. Emu abantu 3 musazeewo mutegerera abantu miliyoni namba mutubawulira nembo tusazeewo mugende. Mwagala kufuuka abajulizi oba mugenda kulaga nti kale ekiteeso kyayikidde ku democracy. Bali batusinza obungi nefe abatono de batusinza obungi twakkiriziganyizza nabo. Wavayo wano n'ofulumya kibalwa nti bano balidde ssente mufe abantu 3 tutudde ne tutegerera Bannayuganda 10,000 mutugende mu parliament tutasa ku kiteeso komaaniina. Mumufiirwa kyo mbate mulinye mu parliament musobola kutunyonya tufiirwa kino. Mwete mutuddako kutuwuddisa ebbanga n'ebiteeso ebinyigiriza Omunnayuganda biyisiddwa nga gye muli. Buli kiteeso ekinyigiriza Omunnayuganda kiyisiddwa nga gye muli nga mukola mukukamba musema tugenze kulabisa kikomekerera mulidde ssente. Gwe Joel Ssenyonyi totujjamize. Aganyabo gwe nja kukusabula mpulira nja samira. Nja kukusabula gwe. Mutusiriwalirako. Mwe tuli mu nsonga zino murakwa gundi yagambye. Musimanya tujjagivuga tugitwale mu kkooti. Oro kati abantu muli mukubagamba. Nebira mukagamba gambe oddamu musimanya mwagitwala mu kkooti. Mwete mutusiriwalirako. Imwe fa abatuma mmwe simu abatuma ffe. Bwe tubanga tubagambye mute tubagala mu kkooti toyina nsonga gy'otuwa ya simba. Tugenda mu parliament mpulidde omukazi omukulu ku myaka gy'oliko osibya akakaaya oyayuya bwayuya musimanya leka bagenda kutwala siti zange bagenda kuoccupyinga siti zaffe. Are you stupid? Igwe oyawukanira wano empuuga mwete mutujjamize mmwe. Aganyabo nja kubasabula mpulira nja samira. Mwe tuli mu nsonga zino tuli mu nsonga za ddala. Tetuli mugundi nti gundi agenda atuwogerere. Wabula bafuuti soja abamu nga bayomba. Waliwo abamu abavudde ne bagamba nti nedda bannange nti ensonga zino muzikutte bubi nti era tujja kwawukanako nammwe. Era ne bawa ensonga zaabwe lwaki baawukanako na bano abayomba oba abagamba nti ba MPs abali ku ludda oluvuganya gavumenti tebandigenze mu parliament olunaku olwaleero. Kituufu ate waliwo omusukka bwe muvumya ate mususse. Joel Ssenyonyi kituufu musobola okuba kye mwogerako kituufu nti ne bw'anaagenda oba ne banaagenda mu palamenti okulaba nga bagezaako okuwakanya era bajja kuliisa tebalina kye bagenda kukola kikola. Ekyo kyo tukimanyi kubanga gavumenti ya Museveni ne Museveni yennyini nga yakyali mu ntebe ekintu kyonna kye basalawo okuteeka mu palamenti nga NRM bwe basingamu obungi kiba kijja kuyita kubanga ezo ssente baba baazirya dda. Naye ndowooza buno si bwe budde oba okuvumira mu Joel Ssenyonyi. Si bwe budde oba okuvumira mu Joel Ssenyonyi. Nze ngamba Makebe bulijjo nammwe mwennyini mugamba yoyo loopu waffe
twafuna twamala naye ate siwulirayo bagamba nti oyo ye Makebe waffe twafuna twamala weewaawo basobola okubaayo abatono naye ate abakkiriza oba bakkiriza mu ebyo loopu byabadde ajja akola emabega be bangi bingi nnyo okubanga Joel Ssennyonyi byabadde azizaakola ebimu ndowooza amaana kwebuuza ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna abasinga gwe tukola ki gwe tukkiririzaamu sisuubira oba Joel Ssennyonyi yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebyo nga tamaze kwebuuza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mbeera eyabaddewo kubanga bino ebintu mwabadde mwabyogeddeko dda nti ababaka enkya tebageza ne bakola ki ne balinnya mu paalamenti naye leero Lopo bwavuddeyo n'alambika n'agezaako okwogera ebigambo ebyo nti enkya bajja kusobola okubeerayo tagezezzaako okugamba nti awakanya byammwe bye mwayogedde wabula awadde ensonga ze kyesali mu mativu nnyo naye nti ne bwe banaagendayo era bajja kuyisa bali bye baagala naye tomanya Lopo kikyategese kubanga bangi nnyo abadde bamukkiririzaamu ku ebyo byabadde akola ki byabadde akola oba akantu ako mukategedde n'ekirala si bwe budde obw'okuvuma Lopo ndowooza Joel Ssennyonyi atutangaazizza ebintu bingi okusinga Sadamani Makebe ndowooza si bwe budde obw'okumuwemula okumuyisaamu amaaso okumuvuma nnyinza obutakkiriziganya naye ku bintu ebimu nange ekyokukkiriziganya okudda mu paalamenti ekyamazima nnyinza obutakkiriziganya nakyo kubanga babaddeyo ebbanga n'ebbanga naye ate sisobola kuvaayo kumutyoboola sobola kuvaayo kumuvuma kubanga nkimanyi ku mbeera etuuseewo nupu weetuuse be bamu ku abo ababaddewo betujjako bwe nnaavaayo nga mpulira nti Joel Ssennyonyi ayina bye yakoze ebiraga nti ali ku sayidi y'NRM oba ali ku sayidi ya Museveni oba alidde ssente ezibadde zisuubirwa nti za muwi wa musolo nja kuvaayo nve mu Joel Ssennyonyi ate n'okumuvaayo aho nja kuvaayo nange mbawagire naye ate essaawa zino Joel Ssennyonyi akyali waffe tekyetaagisa kumuvuma bavubuka mubeereemu nammwe Sadamani Makebe ndowooza ebigambo by'okozesa ng'oli bweru eyo walibadde naawe obikozesa nnyo ng'oli ku gurawundi ne bikola so si okwogerera ebweru naawe tolina woyinza sitoopingira tteeka kugaana kuyita ng'oli bweru eyo etteeka eryo osobola disitoopingira wano okugaana okuyita nga naawe ku gurawundi kwoli ndowooza tekyalibadde kyamaanyi nnyo okubanga mwenna mwogera ate nga okwogera okwa Joel mwe mugezaako kusitoopinga naye ng'ate okwammwe mwagala okulaga nti kwe kukola byonna liza buti entuufu eri egamba nti tekyali kwogera kwammwe kumala nti Makebe osobola okwogerera emyaka 2 ng'ebigambo by'oyogera bye bimu naye oba tozze ku gurawundi wano tewakyakola na mumwa ebikolwa kati nammwe mubimanyi wano wekubanga si kusitukiramu nga Bannayuganda tekijja kuyamba bigambo bye mubeera bweru ne mwogera nga wano ku gurawundi wabeerawo abasobola okwogera nga balaba ebyokwogera tebikyamala balina kusitukiramu Uganda weba yakukyuka tegenda kukoma ku bigambo nze abagamba tegenda kukoma ku bigambo ekintu kiri kimu bannansi kwekyawa bannansi bwe baneekyawa ekintu kyonna kijja kukyuka tulongoseemu ku mpisa tuleme kuyisa mu bakulembeze baffe abamu be tubadde tuweesiga nga n'ekimuyisaamu eggaali tekinnafuuka kyamaanyi nnyo nti ekyo kintu kyalibadde kyangu nnyo bwe mwalirabe Joel Ssennyonyi avudde mwalisoose ne musirika ne mulaba kikyazzaako bwe mulaba nga amajaani gye gali ng'awo musooka mutabuka mu mbeera etali ya kumuvuma etali ya kumuwemula kubanga Joel Ssennyonyi akyatukolera bingi nnyo ebiraga nti tuli wamu naye sikekaddako okuvaayo kumutyoboola bavubuka mubeereemu n'ekirala muyina ebigambo bingi nnyo bye mwogera nga tusobola okubakkiririzaamu ne tugamba nti awo bye mwogedde muli baki batuufu naye ate tetujja kukkiriza bigambo byammwe byonna ekyo nakyo mukikootinge ndowooza obiwulira omuntu guno omulembe gw'okukubaganya mpawa oba oliyawo buli omu alina opiniyoni ye ng'omuntu oyo naye bw'atyo bw'abiraba ani omulala wuno naye avuddeyo n'agamba nti bacomrades ensonga zino nze mukulaba okwange zandibadde bwe ziti oba ba members ba parliament batuufu for the first time nganya okukkiriziganya ne bacomrade bannange ku nsonga z'ababaka ez'enkya bwe tugamba nti ababaka ba parliament enkya baboyikootinge mpozi nga tebagenda kuddirayo ddala mu parliament paka okulonda we kunaatuukira
njagala tuwulirize bulungi. Toyina ongenda kungamba baboycotting enkya because we don't have numbers. Ate baddeyo mu parliament enamba enaaba evuddewa. So baganda bange tuve mu politics ono okukubirira obukubirizi. Amateeka mangi gazze gayita tukimanyi yes. Tewalibawo kiriraga nti mmwe mwawakanya kino nga temubaddeeyo kubanga ne ku answered ne on record temujja kubaako. It is better yadde batusinga numbers tugende tulwanire munda. Kino kyo kibabuulira bino bigambo byange. Naye bw'obagamba munno enkya tetugenda. Lino limala okuyita ate tuddeyo mu parliament. Katuba tukolayo ki? Kubanga member of parliament ekifo ky'osookerwamu platform esookerwako woolina okulwaniriranga gwe parliament. Ebirala ne bijja oluvannyuma. Bw'otabeerayo nga waliwo ekiyitawo tunaakakasa tutya toli omu ku abo bawadde ssente beebuzeebuzeewo ng'etteeka liyita. Mubeereeyo. Tukimanyi batusinga namba tubimanyi. Naye bw'ogamba tobeerayo simanyi ate bwe munaagenda tujja kukola kiti. Kati bwe banaagenda kale oba bwe bataagende ne kiggwa ekyebuuzibwa banaddayo mu parliament eyo oba tebaddeyo. Simple logic and simple question. There I need someone to explain to me. Bwe mba mukimanyi nti enkya bwe muvaayo nga temuddirayo ddala nange awo nzikiriza. Naye mba mugamba mbwe enkya lwokka lwe mba muvaayo ate mmale muddeyo musse mu parliament. Nze oyo comedy sijja mubaamu. Sijja mubaamu era mba sikikkiriza. Member wa parliament genda obeereyo tuwakanyizaawo tugende onu record tife twagaana n'abalala banaababaganyi batwegatteko. Siggaanira bweru n'atandiganye yeerimbike mu ekyo n'atandibaddeyo yeekweke mu ekyo. No muve mbi ekiyaaye. Abafuuti soldiers bakuwadde ensonga lwaki tebalina kupisinga olunaku olwaleero era bw'oba owuliriza bulungi mu butuufu olabanga ensonga yaabwe erimu eggumba. Nga tuvuddeko era nga tukyaliwo kintu kyekimu tufunyeko omukisa ogufuna ku former MP Honorable Dongoto ono nga yaliko mu parliament ebbanga eriwererako oba yalimu ebisanja nga 3 biramba era munamateeka omutendeke ayinako ebintu byayogedde ku bintu ku tteeka lino ery'olunaku olwaleero era owuliriza bulungi munange oyinza n'okukaaba amaziga biibino. The UPDF Act, really? What has become of Uganda? What has become of Parliament? Me, a civilian, you want to throw a gun in my house, you want to put fake charges on me, and then tomorrow I am in the court-martial. In every country, there are civilians and there are soldiers. Civilians must be subject to civilian law. Soldiers must be subject to military law. I passed the UPDF Act. I was a member of the Defense and Internal Affairs Committee for 10 years. At that time, we even said, if someone has retired from the service, from the military service, they should return to civilian life. Now, today, in the year 2025, you want a civilian arrested on allegations, on mere allegations, to be lined up in the court-martial. May God uphold thee. Let me analyze 2 provisions of the UPDF Act. If the law passes tomorrow, I hear the MPs are in Munyonyo. Tonight they are going to the caucus to meet the movement high priest, retired General Yoweri Kaguta Museveni. They want to pass the law tomorrow, subjecting 45 million Ugandans to potential military court-martial. We don't trust the judicial system in Uganda. People get arrested because of fighting over a woman. People get arrested because of land wrangles. People get arrested because of fighting over job positions. And then you put charges, you throw a gun, you throw bullets into his car or her car, then tomorrow the person is in court-martial. We cannot run a country like this. We can't. Let me ask a question. Those who bombed people at a rugby club, they were arrested and convicted by civilian court. The lead judge was
Chief Justice Owendolo, they were given 35, 40 years in prison. That was not a court martial. That was a civilian court. Yesterday, the people, UPDF soldiers, who killed prosecutor Joan Kagezi, they were given 35 years in prison. That was a civilian court. That was not a court martial. Why do you want to subject civilians to court martial? Why? We put court martial in the UPDF Act because when there is an operation like in Somalia, issues of discipline must be handled expeditiously. That is why we put court martial in the UPDF Act. Not for trying civilians. You people, you are going to tear Uganda apart. You are going to kill Uganda. Archbishop, what are you doing? Cardinals, what are you doing? Muftis, you are all quiet. No. Civilians are civilians. Soldiers are soldiers. So this provision must be stopped. The second provision, you are putting SFC as a branch of the army. Why are you doing this to Uganda? All over the world, the 181 countries of the world, there are 3 or 4 branches of the army. Infantry, Marine, Air Force, and then maybe artillery. In some countries, artillery section is under infantry. So that when you join the armed forces, you choose whether you are going to the Air Force, you are going to the Water Marines, or you are going to the infantry or artillery section. Now in Uganda, you want to create SFC, as a branch of the army, that from day one, Odongaota's son is trained to be SFC. This is being myopic, because you think the same actors will be president forever. No! SFC cannot be a special force. That is in a department in the military. So are you trying to say now we should also create procurement as a special force? We should also create construction as a special force? We should also create medical as a special branch of the armed forces? No! So this thing of making SFC a privileged arm of government is presupposing that President Museveni and maybe Muhoozi will be the first and last presidents of Uganda. No! Some of us are also on the queue. So what Parliament is doing is wrong. It is not acceptable. We have lost a lot. We remove term limits. We remove age limits. Now you are subjecting civilians to military trials. No! This must be rejected. No! 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 Don't do that to Ugandans. Members of Parliament, don't do that to Ugandans. Even if you do it and you fail elections, that is not enough punishment. You would have put a rope on the neck of all Ugandans. Personally, my father told me never to join any job where they put on uniforms. So because I am outspoken, tomorrow you want to come to me and say I am involved in rebel activities? No. You know what it means? I've seen the tweet of General Muhoozi yesterday. He's saying that the NUP, National Unity Platform, they are planning a rebel group in Congo, where Dr. Besigye was planning a rebel group. So tomorrow they start picking these young men. They are in court martial. Ugandans still believe in the civilian court, where you can get justice. And by the way, for your information, since 1986, only one person has been acquitted from the court martial. Only one. And even the president called the chairman of the court martial then that why did you acquit those persons? Everyone, even the person presiding over a court martial, is following orders from above. How can a general who has been appointed to head a court martial release someone whom the powers that be want that person to be in prison? How? This is, I even don't know what to do. I don't know what to do. I don't know. I wish I were in that parliament. I don't know what to do. Behavior. Webale kubanga wekumide ku NCKT fyonna kulwale tujja kubanga tugakutuusa kasavu kanyama era tujja kubanga wetuli nnyo mu parliament okubanga tukuweereza olabire ddala ebigenda okubaamu tusuubire bambi bulijjo parliament yaffe mu ggwanga Uganda buli wetubeera ne bill wezityo tubaako n'ab'empiza abakosebwa twalaba luliho na Leo Francis Zaake
ne tulaba omukyala Honorable Shamim Malende essaawa ya kakati we twogerera kyali ku ndiri oba mujjukira sagayo twagikwatago twafuna ba MPs abe bakuba obubi ennyo era ne bamala obudde buwanvu nga tebanatereera. Tusabe nnyo nnaku olwaleero nti ebintu bino bikomenkerezebwe nga tetufunyeemu ate MP afunye obuzibu. Sigala naffe tovaawo.